po jako akawuwo. Ku ssaawa zibadde ziwera 7 n'ekitundu Father Sylvester Kisitu ng'ono yabadde ajjanjaba omugenzi atuuse ku ekereziya Namuŋŋona okuva mu ggwanga lya Buyonaani ewafiiridde Ssabasumba Yona Lwanga. Ono bw'atuuse akulembeddemu ekitambiro kya mmisa ekyetabiddwamu ne minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga ku lisiba ly'omu nsi, abaka ba paalamenti ko n'abantu abalala. Father Kisitu wano wasomedde obubaka bwa Papa owa Alexandria eri abakungubazi. Mu bugunjufu nga bw'abakyatira okuyita mu ddembe bwenkanya era nga bw'abadde asinga okubyogera. Tulina obukakafu nti abantu ba Katonda ebintu ebyo bituukira era ffenna wamu tujja kubitambulirako kubanga era twetwagala kwa Katonda. Minisita ku lisiba ly'omu nsi wano wasinzidde n'asoma obubaka bwa pulezidenti ssaako ne gavumenti ng'ono ategeeza nga gavumenti bw'egenda okutwala enteekateeka zonna ez'okusiibula Ssabasumba Yona Lwanga nga n'akawungeezi beevumbye akafubo. Words of condolences to the Orthodox Church, to you, the leaders of the church. Tulina enkolagana ennungi wakati wa gavumenti n'enzikiriza ya Orthodox n'enzikiriza zonna ez'enjawulo kubanga mukimanyi nti gavumenti ya NRM yakola constitution egamba nti wabeerewo freedom of worship. Enzikiriza eya Orthodox Church ya Orthodox kubanga ikoze emirimu mingi y'emyoyo ate n'enkulaakulana. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga ng'ono awerekeddwako ababaka ab'enjawulo nabo batuuse mu kifo kino okukubagiza bwe batyo ne batuusa n'obubaka okuva eri akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne mu byonna ndowooza okugamba nti tukungubagira mukadde waffe ono kiba kigambo kya bunafu. Tuziwa mu maaso gano okwebaza Katonda olw'obudde obw'ennyongo bweyassa mu makati gaffe. Omubaka Mpuuga atendereza nnyo omugenzi Ssabasumba Yona Lwanga olw'okufaayo ennyo ku nsonga eziruma omuntu wa wansi ng'avaayo mu lwatu n'azoogerako. Mu buweereza bwe obuvunaanyizibwa bwe yabutegeera nga munnaddiini ate n'ategeera nti ekifo kyalimu si kyakulembera Orthodox Church mu Uganda yokka naye okuba obukulembeze eggwanga ku nsonga kubanga obuvunaanyizibwa bwa Archbishop bumulinyisa ne bumujja okukulembera eddiini ye n'okukulembera abantu bonna, kubatambuliza mu mazima, kubatambuliza mu kunoonya ekituufu n'ekisinga obukulu kunoonya obwenkanya. N'abakulembeze abalala okuli omubaka wa paalamenti owa Lubaga North Abubeeka Kawalya n'owa Nakaseke Central Alani Mayanja Sebunya nabo batendereza obukulembeze bw'omugenzi. Omu nga Bannayuganda abalese ligase oba ebigambo bye byabadde avaayo n'ayogera nga talina muntu yena gw'atiiriridde. Muwulidde bulungi nnyo ensonga z'obukulembeze, avaayo n'atereeza nti kirungi nnyo omukulembeze aweereze emyaka emigere aveeyo n'abalala baweereze. Tumuwulidde ensonga z'okulwanira eddembe ly'omuntu era abadde nga azivaayo naddala poliisi n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe bibadde nga biyiganya Bannayuganda. Abantu ababadde nga balwanirira ensonga z'abannansi, aboogera amazima, abavaayo ne bayimirira ku bigambo byabwe, oba oliawo ate be bagenda. Naye tukimanyi obulamu bw'ensi bwe butwe buba, tujja kwebaza Katonda kuba ffenna tuli mu lugendo era gye tulaga olwa Yona. Oba oliawo Katonda obulamu bwamuwadde. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.